embeera nga bwesobola okuba ate ng'etambula ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero abayimbi bannyo basobola okuba ate nga bagenze ew'omusumba gwe bayita Augustine abizzaayo gwe basobodde okuba ate ebintu byonna byasobodde okuba ate nga bitambula wadde nga akadde kano ebyenfuna bisobodde okuba ate nga biyingiddewo nga basobodde okuba ate nga basonza olunwe ku mukulu gwe bayita Richard Kimbowa bangi gwe muyita Kojja Kimbowa nga kigamba nti ono omukulu asobola okuba ate nga muwe embaata lwe yaviire South Africa bajjukira obulungi ng'agenze South Africa ne basobola okuba ate nga bamutomeza bubi nnyo bwetuuka South Africa abakulu basobola okuba ate bamutomeza era nga mwalimu ne bapasita ab'enjawulo basobola okuba ate nga beekobaana n'abaana abali e South Africa bamutomeza olw'embeera nti yali ayagala okubuusa abadagala bwabwe bo ne basobola okuba ate bamutomeza mu mbeera yasobola okuba ate ng'etambula kwe kupangisa ebifo by'enjawulo n'asobola okuba ate yasasula abaana abatambuza obupapula oba kuba obupapula n'abasasula mwaka mulamba gwe tambuza akapapula ayaya abamugulyawo zi Facebook ne bamubba waliwo abali bagenda omuyigiriza oluzulu oyino Pastor Yiga era bwe yaviire South Africa ng'ebintu tabitegeera ng'ebyobugagga bye bisinga bisobodde okuba ate nga bitambula era akadde kano omukulu gwe bayita Kimbowa bamusonzeemu olunwe nga kigamba y'omu kubatunuulidde ebyobugagga okuli TV wadde ng'emmaali esinga yasobola okuba ate nga abyezza mu mbeera gyesobola okuba ate nga muweeramu embaata nga byasobodde okuba ate nga bitambula ekiro abayimbi bannyo basobodde okuba ate nga bazze okuba ate nga boogera ku mukulu ono Pastor Yiga abayimbi Chameleone yasobodde okuba ate yalabiseeko wadde nga Chameleone yali yagaana okukola vidiyo n'omukyala gwe bayita Nabbi omukazi olw'embeera nga bwenda kutegeezaako nti yali amanyi nti Nabbi omukazi afuuka bw'alina obugere waliwo vidiyo gye bayitawo yantuma Chameleone waawano yasobodde okuba ate nga ategeeza amiitinga atya pasita fenna tulina okujjawo essaawa zino olw'okubiirwako omulaala badde alonda endiga za Katonda amawulire nagafunye makya ku ssaawa nga 11 nasoose kwemulugunya nga sishuwa paka ku makya lwenkakasiza nti Pastor Yiga atudde mu maaso sirina nyo biyibyanyo bijja kwogera okujjako okubagiza abakyaki eno okubagiza famire ye okubagiza ababe bwe ngamba abaana ntwaliramu buli muntu Pastor Yiga gwalabeererawo aya basi embeera osobodde okuba ate nga etambula n'omukulu Hassan Nduga yasobodde okuba ate nga yalaze empisa ezitali nnungi abamu kuba ngubazi Hassan Nduga ate yalwanye nabo ayogera biki ku Yiga wuno bukyatwawukana buli omu abadde bibye zentoba lwange nakuba nti nze nali nasigaza ekintu kimu muzeeyi bwe yagamba nti mpumuza ekibiina namugamba ebuumuza kibiina naye tewummuza nze nkolagana yange naawe nsonga lwaki mbadde nga nzija niwikola oluyimba olupya nga mmalamu okubira nimuga muzeeyi ndufulumye era abadde ayagala nnyo oluyimba lwange omulaba nti abadde pasita aya basi ye mukulu oyo gwe bayita kyetwasobodde okuba ate nga twewunyiza ye mukyala gwe bayita Nabbi omukazi yasobodde okuba ate nga yatubuulidde okuva ebafuna obutakkaanya bajjukira obulungi myaka gyadda ndowooza myaka ng'etaano egiyise yasobola okuba ate nga afuna obutakkaanya ne Pastor Yiga ono nga bw'omanyi nti bandi eno yatandikira bagiyita nga Yiga Band yasobola okuba ate nga ekulaakulamu kwe kuba ate yayita abalenzi okuva mu BUD production obudde obwo nasobola okuba ate bagatta mu bandi eno ne basobola okuba ate bakitambuza naye nga basookera ddala Nabbi omukazi yasobola okuba ate nga akolayo akayimba akasookera ddala ako akagamba mu kibuga mu nsi ya Uganda mulabiseemu Nabbi nga yasobola okuba ate nga kitambula awo nno wayitira abakulu abalala basobola okuba ate nga bajja Nabbi omukazi yasobodde okuba ate yategeezeza Nabbi omukazi yategeezeza yali amudeetinga era Pastor Yiga abadde mukyala wa Pastor Yiga luli yali aganye bitugamba olira twali tudeetinga emyaka okusooka twasooka kuyaba mikwano 2008 then tudeetinga tutanga okudeetinga mu 2009 netubeera ffenna emyaka 8 nga twetegeera nnyo we connected eyo connection yalimu Katonda ndowooza weŋŋamba gwali twetegeera 100% nnyo he was my best friend so kati ky'oba olaba kyabulijjo omuntu amufaanana mu kuntegeera because twali twakonectinga nnyo ate nkiwa naye afudde tamufuna no okusinga neetaaga ssente yagala nnyo ssente kuba yanjigiriza pastor yanjigiriza okukola to work smart not even working hard he was a smart guy aya basi Nabbi omukazi wuyo era agambe tayinza kumwerabira eyasobola okuba ate nga amuyamba
namuyingiza ekisaawe ky'endongo. Kyosigenda mwerabirako nti bingi ekisingira ddala yanjigirizwa yanzuula nga sinnemanya nanzikiririzaamu nga sikkiririzaamu ekintu ekyo nkyewuunya nnyo kuba nakirealize nga tumaze kwawukana nga ŋŋamba naye magi omanyi kyoli mwana gwe, you know that you can do this, okimanyi nti kati ekyo osobola okikuba, okimanyi kati oli mukazi w'amaanyi. Eyo spirit nali sifunanko mu muntu abiŋŋamba, so kati netandika okwekkiririzaamu n'okuba n'ogwo omutima ogutatya nagujja ku ye nga bwe mumulaba nti tatya kwogera luzungu nti mumusekerera nti talumanyi, ogwo omutima ogutatya ne bwe kibeera ki, kuba yaŋŋambanga ekintu ekitoogera magi tekikusinga maanyi, ekintu ekitayogera kikusinga kitya amaanyi, okitegeera. So oyina obuyinza n'amaanyi okukifuula gwe kyoyagala, si gwe okufuga, okitegeera. Kati ebigambo ebyo twakonekitinga nnyo nekyali wange oyo nnyo, kati ebyo bye sirigenda mwerabirako trust gye yaninamu, nankwasa obuyinza respect yokka gye yampanga nga tomanyire omanyira lumu nga guva kugoba bibaluma nnyo, tesamovinga finger kufightinga mwana yenna mu bandi. Genda oba interviewing aba abategeera. Aya basi abadde akoona Madina bibuuza abategeera. Madina bibuuza tamwagala nga nako olw'embeera nti bonna baali balwanira Pastor Yiga. Nabbi omukazi omuwulidde nga tuzzeeyo emabega myaka nga 5 nga bakawukana. Nabbi omukazi olira bye yayogera. Namenye ku omutima olunaku lwe na realizinga nti omukyalo oyo baamuyitamu ne bamuwa miliyoni 10 n'ennyumba nga bamaze oggigula apange sister wange bena namisinga bamuwe miliyoni 10 bena bamuwe ennyumba. Very big war. Eyanjagala genda ku mikolo gya sister wange kubanga teyalina reason nambulukufu lwaki sigenda ku mikolo gya sister wange. Wakaluzinga almost 15 people, abantu abaali ab'amaanyi mu kanisa, ebikonge ebyali eby'amaanyi mu kanisa. Kati ogambe nti still you can stand, ogambe nti abagenze be babi, yapangira ddala kituufu. Aya basi yamutwala ne ku poliisi. Nabbi omukazi ng'aloopa pastor. Waliwo akatambindo mwakalaba nga bakakuba ku TV. Byonna byasobola okuba nga bitambula. Nge bagamba nti ekisawo kyataliiwo kijjula mayinja. Ndakutegeeza olunaku lwa nti pastor gwe bayita Ssenyonga yasobodde okuba nga yakawaŋŋamudde. N'ategeeza mmwe bye mugamba nti ate Yiga yafudde biki. Yayogedde bw'ati. Sooka owulire. Wandikibwa n'okusinziira ku bikolwa bye. Mr. Yiga nga bwe mumanyi abadde namwe mukimanyi abadde akola ebyamagero by'obulimba. Era tulina records, buli muntu yena tugenda muwa CD ey'ebintu Pastor Yiga bye badde akola. Nsaba mugizanye kiba kisobose mulage ensi kubanga njogera namwe nga bannamawulire kakati. You have the responsibility to communicate to people. Imagine this was your daughter or your wife or yourself, and you go to a church believing that all is well because he's a pastor with a title, but you come to realize the things you're clapping hands for are fake and they've been practiced in the boardroom. And someone who is saying I'm healed, I'm falling under the power, he was given 100,000 to perform. That is a betrayal of the trust you put in a man you call the man of God. So this is not a joke. Olw'ebintu ebikoleddwa, olw'obujulizi obutali butono, n'obujulizi obumu nga buva ku mukyala. Ye mukulu oyo ng'asalira munne eyasobodde okuba ate nga akadde kantaliiwo ye yamusalidde omusango. Nabino yasobodde okuba ate nga abyogera. Ekibuuzo kibuuzibwa nti olw'okuba mbadde siina butakkanya na Pastor Yiga afudde mu nsonyi ye. Nze siina lutalo na Pastor Yiga. Siina lutalo na basajja bafere. Nze sirwanisa basajja abo, nwanirira abantu ababula. Sirwanirira oba sirwanyisa bannabi ba bulimba. Aya basi ye mukulu oyo abajjukira obulungi kankutuddeyo mu mwaka gwa 2008. Mu mwaka gwa 2008 kampuni okuvaako mu Amerika bagita FBI ekola mu kunoonyereza ku misango. Kigamba nti ono omukulu gwe bayita Pastor Ssenyonga bamukwata ne bamusiba mu kkomera bayita Santa Rita Maria. Basobola okuba tebamusiba nga kigambibwa tiwaliwo akawala akalina emyaka 13 baali batambulira mu nnyonyi mwaka gwa 2008 ne bwoba okebeddeko ku airport bagita Auckland International Airport. Era nga kigambibwa omukulu ono yali ayisa bubi akawala ke yali alinaanye, era yali agenda kuba ate nga akuba lukuŋŋaana olw'enjiri eyo gye bayita mu Auckland. Bamusiba wabula bamuwa bbeero tiyavaayo kuba ate nga atangaza ku nsonga eyo. Nabino sooka biwulire
ng'ategeeza nti pasita obulwadde bwafudde kiri wano. Okufa kwa Mr. Yiga kutuyigirize nti obulamu bulimu choices era nti tulina okuba nga tusalawo bulungi, okuba nga tuleka emikululo emirungi abaana baffe n'abantu abadde batulabirako tebayinza okuba nga beenyumiririzaamu. Bwe tutunuulira obulamu bwa Mr. Yiga era nga bannamawulire bwemukimanyi ng'era ensibo ekimanyi era nga amawulire gabadde gagamba nti abadde is a comic pastor. Newankubadde nga siyinza kutandika kwogera bubi ku mufu, njaga kutwala mukisa guno okuyigiriza abalala okwewala ebintu ebifaanaganako, okwagala ensimbi ez'amaanyi, okwagala ekitiibwa kyotanaba kugwanira biyinza okutwala mu kubeera nga olaga ekitiibwa ekyenjawulo kyotanaba kigambibwa era abamutumanyi nti Mr. Yiga alese abaana bangi era alese ne bannamwandu bangi. Bannamwandu abamu bamanyiddwa, abamu tebamanyiddwa. Era tumanyi nti okusinziira ku ripooti zetufuna nti waliwo n'abaana abatamanyi taata waabwe ate nga taata waabwe ye. Aya basi embeera bwesobodde okuba ate ng'etambula yasobodde okuba ate ng'ogera oyo nno pasita munne badde beetwala wenjogera kadde kano omukulu gwendaba gwe bayita pasita Bugingo gyali yatuuse dde ekawala kyebakola omukulu gwe bayita omukulu Monda agambye ati awulira momenti tebimugwana kubanga bimwogerwako omuntu yena tosobola kubanga gwe mulamuzi ye bannange lwaki abasuma lwati boogera naye ono omusajja yajja ate naye yerabidde nti yakwatira omwana ku nnyonyi alinayo emisango egijje musajja gwolowooza nti gw'olina amaanyi newa n'emmundu neoba ng'olina n'abakukuuma tekikutaasa ebigambo bye twogera butakutuukako bino bijja nakutuukako naye ekisembayo Ssenyonga yaggwa naye kuno kwayagala okuzuukirira yaggwa abantu badduka ne bagenda kakati saawa zino ne bwaleekaana atya Ssenyonga kyebakoze kyakuziise oba nti kijja kujjayo kuiga sikogenda okwambukira naye tukuddamu nti oswadde obukyayi enge akasajja ku mutima. N'abakulu ab'enjawulo abasobodde okuba ate nga boogeddwako omukulu gwe kutegeezaako no gwe bayita Kojja Kimbo wakadde kano nga kigambibwa nti contract bamuwa contract ya myaka 5 bamuwa airtime okukolera ku TV naye nga baali bamusasula njawulo akasente kasobola okuba ate ng'ayamba pasita ng'e South Africa kasobodde okuba ate nga bamukuba bubi nnyo oba nga bamutomeza. Kimbowa wuno ekintu ekisinga obukulu bwa byonna nze Kojja Kimbowa kwogera ku kamera nti sirinaako interest yonna nange nabiwulira nendiwulira mu mpapula ezimu na buli kimu kyonna sirinaamu interest yonna namu kigendererwa kyonna nakeera ku makya ne ŋŋamba olwaleero nti nno kino nakino nti ngenda kutwala TV oba ngenda kukola bwekiti obulamu bwange bwonna ndi mu mativu n'ebbanga eryampeebwa ebbye ndi mu mativu n'ebbanga eryampeebwa Omusumba Yiga era ndi musanyufu nnyo kubanga tewabaddemu nnyo kutaataagana kuli n'ebbanga libampa. Aya basi contract yajogerako yino eya 2 nakwataganyiza nampita mu butongole naŋŋamba Mwami Kimbowa magasigala nti nno mazima njagala obalirire ssente oba njagala obalirire bwekiti ssente tuzibalirira era contract n'empeebwa 2022 mwezi gw'omunaana twakkaanya nabo nga basalawo ne baŋŋamba nti nno obudde obw'ekiro kusaawa 5 Kimbowa tubukuwadde era kyembadde nsingira ddala okwebaza ennyo yonna njagala kyogerera Musumba Yiga akuumye ekigambo kye okuva lwe yakeera ku makya n'abeera nti ayogedde ekigambo ekyo. Aya basi ye mukulu oyo gwe bayita Kojja Kimbo abadde asinga okubaamu n'omukono oba okuba ate nga badde amuwa embaata wabaggweramu bw'ati ng'amuwa embaata ng'aterera ye bikusobodde okuba ate nga bitambula ku mukulu oyo naye ng'emmaali yonna akadde kano kigambwa nti ono Kojja Kimbo ye fulufiga ayogedde atya ku pastori ayogedde munne agambye atya fulufiga agambye bw'ati yaterera. Kinnewunyisiza nnyo okulaba omusajja omukulu Ssenyomo pastor Ssenyomo avuddeyo n'agamba mbu Yiga yasiga abantu siriimu Yiga amusalira omusango. Bayibuli eyogera mu Matayo 6:14 n'abagamba kubanga temusaliranga abantu omusango gwonna namwe mu maaso ga Kitamwe muleme okusalirwa. Pastor Ssenyomo tasaba talina kyaki ye nga yakwata ku bwala ku mabeere ne bamusiba ne mu. Aya basi